the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon, color your world. Program ZIMBA emisana gw'olunaku lwaleero buli lwakutaano tubeerawo essaawa 9 okulaba nga tukujjukiza era nga tukumanyisa n'okukulaga ebyo ebitambula n'omulembe nga bwe guze gukyuka mu nsonga ze tekinologiya naddala mu kuzimba ate n'okutunuulira buli kimu kye twetaaga okutunuulira. Umar Kikaye nze ntudde wano okulaba nga nkuweereza emisana gw'olunaku olwaleero era mukkirize mbajjukize nti Plascon yeteekamu ssente ennyingi ddala okulaba nga tukutuukako ate era woobeera oli nate ne tukutuusaako buli kimu ky'obeera weetaaze. Genda mu matundiro ag'enjawulo mu ggwanga lyonna mulimu langi gy'osobola okwettanira gy'osobola okukozesa ate mu nsonga zonna kubanga buli kimu bakitunuulira. Genda basobola n'okukutabulira langi ey'enjawulo gy'obeera weetaaze. Program ZIMBA emisana gw'olunaku lwaleero awo we tugenda kutandikira ku nsonga waliwo ensonga enkulu ennyo. Omulembe gugenda gukyuka, omulembe gutambula, buli we gutambula bingi nnyo ebijja ate n'ebikozesebwa ne machines ezijja mu mulembe nazo zibeera za njawulo nnyo. Kati nno olunaku olwaleero njagala okkirize otuule wansi gw'omuzimbi yali eyo yingini yali eyo kubanga bintu bingi nnyo bye tugenda okwogerako naddala mu nkozesa ey'ebintu naddala machines ez'enjawulo ate ne mu ntabula ey'enkokoto oba omusenyu ng'okozesa machines ez'enjawulo. Waliwo enkokoto ejja nga ntabule ku site, waliwo gye batabulira ku site, waliwo ebintu bingi ebigwa mu kkoero. Olunaku olwaleero awo we tugenda okusimba essira ate tubeere nga tutambula naawe tovaawo kubanga wentuula ate nkakasa nti omulala abeera ayeeteekateeka bwetesiteesi akabanga kemaze nga njogera naawe nkakasa nti okutte bayiro oba peniyo otudde wansi sinakindi amatu ogatuwadde n'amaaso ogenda kulaba biki ebigenda mu maaso. Program ZIMBA emisana gw'olunaku lwaleero nsiri nzekka nkyaddeko mu ofiisi emu ey'abamanyi ndi ne ate Zakariya Saalongo nsenso kulaba aji ebitibwa bingi bwe mbadde nyingira ofiisi eno ekituufu ntiddemu olw'ensonga nti ndabye ebintu bingi nnyo ebikakasa nti ddala ddala ngenda kutuula namumanyi. Sooka obuze ku batulaba. Abatulaba abayizi baffe abalungi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaniriza program ZIMBA. Akabanga k'obuzeemu obadde oteekateeka ki? Akabanga kembuzeemu asibulangako kozigamba nti akabanga akayiseeko twakkiriza nti abayizi tubatwaleko mu field balabe bye twogerako bikolebwa bitya mu field era kyemmanyi nti abatambula naffe balina okubeera nga bakoze eki bayize kinene nnyo ate ne twagala tukomewo ate tubasoosootelere ate ekipya ng'era tusookera mu studio ate era oluvannyuma ne tubazaayo mu field. So ndowooza nti tutambula bulungi. Nga tetunagenda ku mulamwa gwaffe ennaku zino ebintu biyitiridde nnyo, abantu bafunye nnyo stress ne mu kuzimba mubeeramu stress wamu n'okweraliikirira olw'embeera. Kubeeramu ddala stress n'okweraliikirira senga obanga ozimbye nga tofunye bakugu batuufu okukwataganyizaako nsonga zo ez'okuzimba. Obuzibu bwetusinga okuba nabwo nti omuntu owa bulijjo bw'abeera ng'ayagala okutunga olugoye amanyi nti ŋŋendewo omutunzi ogw'ekyalaani. Omuntu owa bulijjo bw'aba ayagala okukanika emmotoka amanyi nti ŋŋenda ku garagi. Naye bw'atuuka okwagala okuzimba alabira ddala nga ye yennyini yayagala okubeera nti ye mukugu mu by'okuzimba ne yeerabira nti nno waliyo abantu ab'enjawulo abavunaanyizibwa ku kubeera nti ebizimbe bino bibeerawo. Kakati buli lw'otagenda w'abakugu abo okuyambako kwe kubeera nti ofuna stress. Seminti mwagalayo mmeka taweze, mwatabudde mutya taweze, nga wano wakyamye kubanga gwe weefudde nti gwe ogenda okubeera omukugu wo. So nga ate naawe olina obukugu obubwo, oyinza okuba gwe oli musomesa, oyinza okuba gwe oli musawo, oyinza okuba gwe oli makanika. Naye ate bwe kituuka ku ky'okuzimba ate oyagala gwe kennyini
ate wetwale nti ate era gwe mukugu mu byokuzimba. Wabeera tunuulidde economy nga bwetambula tesosodde ffenna tukozesa wamu ne mu kuzimba bwe bityo. Ne mu kuzimba bwe kiri ate mu kuzimba kyonno kikyukiramu ddala. Buli economy lwebeera embi omuntu asooka kumala birala byonna n'alyoka alowooza kuzimba. Bwe mujjanga by the way ejjanga ekisembayo oyitayinza kugamba nti nno sinnalya naye n'abuuza mbu ate sementi ku site yatuuse. Tayinza kugamba nti abaana tebandala ku ssomero, tayinza kugamba nti amafuta mu mmotoka temuli, n'agamba nti ate ntwala bizimbisibwa ku site. Kaakati okuzimba embeera eya economics embi ekukola bubi nnyo kubanga abantu balina kuzimba nga bali mu mirembe, abantu balina kuzimba nga balinawo akafisseewo. Buli olwabeera nga talina kafisseewo okuzimba asooka n'akukola ki n'akuzza ebbali. Kale embeera ey'ebyenfuna ekosa nnyo ate abali mu field y'ebyokuzimba. We tubeera tutunuulidde ensonga nga bwe zitambula waliwo eyankonya ekibuuzo era ne ŋŋamba nange nja kukitandikirako olunaku olwaleero. Mu bayizi baffe yabuuzizza ekibuuzo omuntu asaanidde kutandikira ku ki okugula ng'agenda okutandika okuzimba. Kakati omuntu ng'agenda kutandika okuzimba tusooka ntumubuuza bw'aba yali yatandika naffe zimba nga bwe zeetambula ekibuuzo ekyo yandibadde takyebuuza naye kitwale nti yatwegattirako wakati awo kubanga mu kusooka eri twasooka tugamba omuntu biki by'otunuulira ng'ofunye ekirowoozo nti njagala kuzimba. Bw'omala obitunuulira n'olyoka omanya nti ekifo kye ŋŋenda okugula ngule kifo ki era nkigulewa, biki by'otunuulira ng'ogenda okugula ekifo ekyo. Twavaawo ne tutunuulira abakugu ab'enjawulo abavunaanyizibwa ku kuzimba, ne tutunuulira engeri gy'ogenda okukolamu pulaani yo paka kugiyisa. Kaakati tulowooza nti ono abuuza nti ntandikire kugula ki, ebyo byonna yabiyitamu dda. Pulaani agirina mpise, sayiti yagirina, oba oli awo n'abazimbi abayina. Ayagala tandika kugula bikola. Ayagala kutandika kugula bikola. Naye talina bulungi ssente katugeze. Ssente azirina. Watuukiroga nti njagala kutandika kugula bikola. Ssente azirina. Akwatagane n'omukugu we balabe ekisookera ddala biki bye bagenda okukozesa mu kuzimba. Kubanga waliwo omuntu ng'agenda kukozesa musenyu na bulooka. Naye ate nga ne mu bulooka oli yayawuddemu dda nti nze njagala bulooka za mu kirombe, njagala bulooka za bbumba, oba njagala bulooka ez'omusenyu. Waliwo n'ayinza okugamba nti nze ngenda kuzimbisa byuma byokka, waliwo n'ayinza okugamba nti nze ngenda kuzimbisa mbaawo zokka. Kaakati okubuuza omuntu nti nsookere ku ki, tusooka nnyo nitubuuza nti ng'ozimba ki, kubanga omuntu agenda okuzimbisa embaawo zokka azimba nnyumba, azimba ka kiyosiki ke, ayagala mbaawo zokka waggulu oba oli awo ateeka amabaati. Toyinza mugamba nti sookera ku mayinja. N'olwekyo akwatagane n'omukugu bulungi nnyo nga bwe yamala dda okubeera nti akwatagana naye mu kuba pulaani. Amugambe nti kati ntuuse okutandika okuzimba. Ajja kubeera ng'amugamba nti amabaati sooka ogalindise, tujja geetaaga eyo myezi ng'ena. Embaawo bwezi sooka ozirinde, tugenda zeetaaga eyo myezi ng'esatu. Naye bino bye byetaagisa kati. Kubanga waliwo omuntu eyali agala okuzimba gwe nalabako nze, naye ng'alinawo akasente ke n'aleeta enniya nti kati ntuuse okuzimba. N'asooka n'agula empagi zino ez'ebyuma ezi ze batera okuteeka ku shedi, n'agula n'obumooli. Ye bye yatandikira. Obumooli obugenda mu madinisa? Obumooli obugenda ku madirisa waggulu ne ku luggi. Naye ye mu kutandika okugula ebintu bye ng'agamba nti kati ntandise okuzimba, yagula empagi ezo 3 n'agula n'obumooli. Naye ennyumba oluvannyuma yaggwa, naye ng'olaba nti ssente yaziteeka awo n'azigulamu ebintu ne bisooka ne birinda awo paka ng'atuuse okubeera ng'ateekamu obumooli, n'alyoka ajjukira nti bwe obumooli nakola ki, nabugula dda. So siyinza muwa answers direct, naye akwatagane n'abakugu ab'enjawulo bajja kuba nga bamuwa ekituufu kyabatandikirako. Kati tetwongedde kumulungamyamu katono.
Wabera katugeze aina ekirowoozo ekitandikira ku matiriyo ki gye yandisoosowaza okusooka. Kati babanga agenda kutandikira ku matiriyo emu alina okusooka okunoonya materials ki ezitayonooneka mangu, kubanga oyinza okusooka ne material ng'egenda kwonooneka mangu newankubadde ng'ojja gyetaaga naye ng'ate oba oliawo woonogyetaagira ate ng'eyonoonese. Material ki ezonooneka amangu? Senga tutunuulira material 4 essaawa eno ng'ogenda kugula amayinja, ogenda kugula bulooka, ogenda kugula omusenyu, ogule ne seminti nga bye tutunuulidde ebyo. Naye nga siri sure nnyo ddi lwe nnaagula ebirala naye nga nnoonya kutandika n'abantu balaga nti sayiti yange temugisaalimbiramu era n'okutandika okuzimba naatera. Olaga sigino? Ndaga sigino nti bannaye kati wano ngenda kutandika kukola. Tuyinza okubuuza nti kwebyo ebiina ki kye wanditaddewo? Nze nandigambye nteekawo amayinja kubanga enkuba ne bw'eneetonnya tegajja kufa, tegajja kulukuta. Omusana ne bwe gunaayaka tegajja kufa, tegagenda kukwata. Bw'ogamba nti kansooke ne seminti muteeke eka ajja kukwata otuuka okwagala omukozesa ng'akoze eki. Bw'onogamba nti kanjiweewo omusenyu enkuba n'etonnya nnyingi oyinza okwesanga nga ate gukoze eki gukulukuse. So kakati nga tonnasalawo nti kansooke na kino, sooka gwe kennyini obuuze nti kye ngenda okuteekawo kigenda kumalawo bbanga ki nga sinnakikozesa era kiyina buwangaazi bwenkana ki nga tekinnayonooneka era kisobola okubeerawo nga tekikozesebwa ne batakibbawo kuba nakyo kikola ki nakyo kikulu. Program Zimba emisana gw'olunaku olwaleero Umarukikaye wendi okulaba nga tutambula ffenna andi ne Zakariya Mukasa Saalongo Aji n'ebitiibwa ebirala gyebiri. Akoze emirimu mingi nnyo naddala mu kkoerero ery'okuzimba. Ye muntu omutuufu gwe tutudde naye emisana gw'olunaku olwaleero naddala ku pulogulaamu yaffe eno eya Zimba. Nkakasa nti gwe atudde entende nguziramu okujjukiza nti Plascon yeteekamu ensimbi ennyingi okulaba nga tutuula wano okutuusaako bye tulina okutuusaako naddala mu layini ey'okuzimba. Ekibuuzo kikino Aji nga tusoosootula enteekateeka yaffe empya gye tugenda okulaba ate okutunuulira. Emabegako twatabulanga enkokoto nga tugitabuza mukono na kitiiyo na nkumbi. Era nga waliwo akaseera ffe wamaani watuukira okugamba n'akubuuza n'akugamba owaaye enkokoto eyo egenda kukula. Olwo nno otaddemu obuzzi butono. Sinakindi weerabidde nti amayinja nago mangi oba omusenyu mungi. Kati awo tukoze tutya okuva mu mbeera eri ey'okukozesa amaanyi amangi akaseera kano tutandika okutunuulira embeera ey'okukozesa tekinologiya wamu n'okukozesa ebiri ku mulembe. Neyanziza kakati tugenda kutunuulira okutabula enkokoto. Era nga bw'oyogedde ekituufu kiri nti osobola okutabula enkokoto era neekola omulimu mulungi nnyo ng'ogitabudde n'ekitiiyo n'enkumbi. Naye kubeera kusiitaana. Era osobola ogitabula n'evaamu bulungi. Era osobola okutabula enkokoto ng'ate olinnyeeko ku siteepu n'oleeta ekyuma ne kikuyambako mu kutabula ebintu ebyo. Naye ate era osobola n'okulinnyako siteepu endala enkokoto n'ogireeta ku sayiti nga yo ntabulire ddala. Ng'oteekateeka nti wano we ŋŋenda okuyiwa enkokoto n'okuba akasimu nga bw'onookakuba kubatambuza emmere nti nkubidde owa restaurant owa Jumia oba nkubidde wa yenna abatambuza emmere oba wa Cafe Javas nti abange essaawa etuuse muleete eki. Omulembe we gutuuse ne ku nkokoto kituuse ku level nti ogenda kuteekateeka sayiti yo bw'otuuka okuyiwa enkokoto okuba akasimu bagambe nti essaawa etuuse njagala kutandika kuyiwa ku ssaawa 10 era ku ssaawa 10 enkokoto ebeere ng'ekola ki ng'etuuka. Tuteeketeeke omulabi wa pulogulaamu eno Zimba alowooza eki ku nsonga naddala y'okutabula entabula ey'enkokoto eri ku mulembe ng'ate tavudde ku mulamwa. Kakati mu kutabula enkokoto
katusooke tuddireyo ddala mu kiki tuyita enkokoto. Enkokoto ebeeramu ebintu bina ebiseera ebisinga obungi. Ebeeramu seminti buli omu amumanyi. Ebeeramu amazzi tetusosola kika buli omu agamanyi ekya seminti tujja kutuukawo. Ebeeramu omusenyu buli omu agumanyi, n'ebeeramu n'amayinja era buli omu agamanyi. Kakati kye tuyita enkokoto kisinziira ku bungi ki obwa buli kintu ku ebyo bye twogedde ebina ky'oteekamu. Era bye bikola amaanyi g'enkokoto. Enkokoto eyo gy'olaba erimu grade ez'enjawulo. Nga bono gamba nti grade esooka n'eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna ziringa grade 8. Naye kakati grade ezo zisinziira ku omuntu ono atabula ataddemu seminti yenkana ki, nga ageraageranya omusenyu gw'ataddemu, ng'ageraageranya n'amayinja g'ataddemu, ng'ageraageranya n'amazzi g'ataddemu. Kakati omusajja ono atabuza ekitiiyo era walabanga nti wali waatabulira agamba nti muyiweewo omusenyu, ne bayiwawo ebipimo bye bagenderedde bo, oba apimidde mu bokisi, oba apimidde mu wirubaalo, oba apimidde mu kutiya, n'ayiwawo ekipimo ekyo n'agamba nti kati muyiweeko amayinja, era n'afuna ekipimo ky'ayagadde. Baba yakozesezza wirubaalo n'agamba nti kanjiweewo wirubaalo omusenyu gumu, wirubaalo emu, n'amayinja njiweko wirubaalo emu n'ekitundu oba 2, ng'alina ekirowoozo nti seminti gwe ngenda okuteekamu naye agenda kubeera oba ekitundu kya wirubaalo oba wirubaalo ennamba oba ensawo ennamba. Kakati n'alyoka atandika okubeera nti abitabula. Bwe bimala okubeera nti byetabudde bulungi n'abeera ng'ate ateekamu ki amazzi. Engeri gye ntudde n'omukugu ne kano tukayiseewo. Wembeera nteeseteese byonna bye ngenda okukozesa okuzimba nkuyise, ebyo byonna bibeeramu mu pulaani nga tutandika. Ebyo byonna bibeera mu pulaani nti ngenda kukozesa kino ne kino. Kaakati pulaani bw'oba ogisoma egenda okubeerako enkokoto eya Uganda ebeerako akagambo akadescribing enkokoto eyo nga bataddeko nti C10, C20, C25. Kati C10, C20 bitegeeza ki? Kakati C eyo gy'olabako ey'enkokoto, eno 10 gye bagasseeko yeewe omuzimbi ateekemu bungi ki obwa buli kintu. Bwe bagamba nti C15 ng'omanya nti eno enkokoto weegenda si w'amaanyi nnyo, bajja kugamba nteekamu ekipimo kimu eky'omusenyu, oteekemu ebipimo 3, ekipimo kimu ekya seminti, ebipimo 3 eby'omusenyu n'ebipimo 5 eby'amayinja. Naye ng'ate banagamba nti C20 olwo y'ono omukugu ajja kuba akimanyi nti kati baŋŋambye teekamu ekipimo kimu ekya seminti, teekamu ebipimo 2 eby'omusenyu n'ebipimo 3 eby'amayinja. Bwe bagamba nti C25 ng'era omanya nti ekipimo kimu ekya seminti, kimu n'ekitundu eky'omusenyu, ate 3 eby'amayinja. Kakati obugumu obwo bw'ogenda okufuna ku mpima ezo ez'enjawulo bibeera nga byateekateekebwa dda okusinziira ku bugumu omukugu bwe yalaba obwetaagisa enkokoto ne w'ogenda ogiteeka. Kiki ekituukawo nga sigoberedde bipimo ebyo? Kati bw'oba nga togoberedde ebipimo ebyo nga ye omukugu yamanya nti ewantu w'ozimba wagenda kubeerawo obuzito bwe buti n'obwetaavu bw'obugumu bwe buti, oba tojja kubanga obuwezezza. Kitegeeza nti nno oddidde kalukumu 2 n'oteekako ebintu bya ttani 3, naye nga yakawa omupiira yamanyi nti guno omupiira ogwa half ttani oba kilo 4. Kitegeeza nti nno oba ogenda kubeera nti ekizimbe tekiguma okusinziira ku buzito bwe kirina okwetikka. Kati mu bipimo ebyo by'oyogedde omuntu alina kukozesa tools ki? Kakati omuntu owa bulijjo apima enkokoto ye ng'atabuza mukono. Katutandikire eyo. Tutandikire eyo. Ffenna tuli awo. Tuyina ku site kye tuyita batching box. Box eno gwe bw'oba ng'oyita ku site oyinza okuba nga togiraba, naye ng'olaba nti abaliwo baakutte ebidomola ne babisala ne bibeera mu half, oba baakutte kalaayi ne bakola sayizi y'ekkalaayi
kakati ekipimo ekyo kye balina oba bakoze akabokisi kaabwe oba basaze kidomola oba bafunye kalaayi gye bagenda okukozesa okugjayo ebipimo biri byenkubuulidde. Kati ekalaayi zisalibwa oba ebidomola bisalibwa okusinziira ku bipimo ku byawa. Ne bw'oba ng'ogenda kukozesa kikopo bukopo oba jjaaga eno era ebipimo ebyo osobola okubifuna kubanga gomanya nti ekipimo kimu ekya sementi nteekamu ebipimo 2 eby'omusenyu nenteekamu ebipimo 3 eby'amayinja. Kati tofaayo oba okozesezza kikopo oba okozesezza bokisi oba okozesezza kalaayi oba okozesezza wirubaalo. Naye kitukozesa obupimo obutinitini kyanguyirize bano abakozi okubeera nti basobola okusitula ne babeera nti bayiwa bwe bagenda okuyiwa. Obwo obupimo tebutirimba? Era buba butuufu nga bw'onoogenda n'ogamba nti nina ensawo ya sukaali naye ŋŋenda gijjamu nga muteeka mu buveera naye nga nkozesa tampeko, ate omulala n'agamba nti nze ŋŋenda kukozesa jaaga, ate omulala n'agamba nti nze ŋŋenda kukozesa baketi. Naye nga bw'onoomalira ng'ebipimo ebivuddemu bye bimu nti mpimirayo tampeko emu eya sukaali, ompimireyo tampeko 2 ez'obuwunga, ate ompimireyo tampeko 4 ez'amazzi nkole obuugi bwange. Ne kano tukayiseewo okugeza obadde opima n'oyisaamu mu bipimo oba n'otabituukiriza obulabe bududdawo. Olwo zibanva omunnyo tegunoze oba gukaayi. Kakati kyekyogenda okuteeka ku kizimbe kitegeeza nti ekizimbe tekigenda kubala kigumu nga be bakyagala kubeera kigumu. Senga oba wayinjiwaza buyinjiwaza tuyinza okugamba nti kale naye ate olwo nannyini ensawo eyaguze ebintu kitegeeza nti yo omuyingiddemu. Kale kirungi okubeera nga omanya ngumya kizimbe kye ye amanya nti miliyoni 10 zimmala kati omutwala mu 10 kubanga sementi wamudiibuuzi. Kyabulabe okuyisaamu? Kyabulabe kuba ekizimbe tekijja kuggwa. Wali kijja kugwa kubanga tebyaweze naye ate wonoobiisaamu tekijja kuggwa. Bifaanagana naye nga si bye bimu. Kijja kuggwa tekijja kuggwa. Mu budakiika bwe tusigazza tukoneko tulabye obukalaayi bukozesebwa okupima ebipimo n'ebidomola ebisale. Biki ebirala bye tuyinza okukozesa awo? Kakati omusomo gwaffe ogwaleero twayagadde tutunuulire ku kintu ekitali kya bulijjo. Aba bulijjo bakimanyi nti batabula enkokoto n'emikono n'ebitiiyo. Abalinnyeko ku step bakimanyi nti balina ebyuma bye baleeta ku site ebitabula bye bayiwamu n'ebitabula. Kati tusooke tuyamba ono atabuza ekitiiyo wamu ne wiribaalo ye. Sooke tumuyambe tutya okulaba ng'ayanguyibwa omulimu. Oyo agenda kulinnyako ku step aleme kutabula na kitiiyo, atabuze akuuma akasobola okujja ku sayiti nga kakozesa amasannyalaze oba yingini, bakayita mixer, concrete mixer gyeziri, era esobola kutabulanga ekitundu ky'ensawo ya sementi n'ebigenderamu oba ensawo ennamba n'ebigenderako. Naye ng'ebipimo era agoberera biri bino byewapimye byetwapimye byetwogedde byateeka mu mixer. Mukkirize tugenda kutandikira awo nga tukomyeyo Plascon yetuteekamu ensimbi okulaba nga weetuli wano tutunula ku nsonga y'okutabula enkokoto nga tutunuulira emitendera gye tulina okuyitamu naddala ng'okozesezza tekinologiya n'ebyo ebyuma ebisobola okuyambako. Tetuganye bintu bingi nnyo by'oyinza okukozesa naye ate omulembe gukyuka. Mukkirize tulina kukyuka n'omulembe. Mukkirize tugenda kutandikira awo nga tukomyewo we tukomawo ogirooberawo. Choose the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon, color your world.